إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أبو رغاندا منذكرزة ntandike n'okutenda Allah jalla jalaluhu nanyini buyinza Allah obwenkomeredde oyo Allah jalla jalaluhu atulonze mu kuyanja n'ekuyanja y'abantu. Allah n'atuleeta wano okubeeranga tuzze okubeeranga tuyimirizawo salatul jumaa. Abooluganda, ng'ovudde ku ekyo omanyi bwe twegera ku byengera bya Allah subhana, abasiraamu n'abatali baalookingira mu mmotoka iyi kakati nze ntandikirewa okwebaza Allah. Siina wange seekalaba enfaanana gyenfaananamu n'omugamba weetunuulire nti wa fi anfusikum afala tubsirun, gwe teweeraba entonda yokka Allah subhana gyakutondamu. Wamuwaaki Allah jalla jalaaluhu ku nkuyanja n'enkuyanja y'abalema. Mugendeeko okwawo ku gundi Supreme Council mulabe abasajja baziina muadhin nagati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ogenda okulaba abasajja bamuzibe sajja beewalula ne bagenda eri banukula omulanga gwa Allah subhana. Baganda bange, wama bikum min ni'matin fa min Allah. Buli konna kolabanga akalungi sikutegeerako okubeeranga Allah subhana akyakuwadde kigambo bulamu sikutegeerako nnyo. Amaaso galina oyogera ebyo twabifuula bya bulijjo, obadde okimanyi kamwoyo kukyewunyisa. Eriyo omuddu nga mwenkana naye emyaka naye nga talabanga ku nnyina amuzaala. Ekyo kyo obadde okimanyi ekyo. Awulira bulizi nti maama wange, n'amanya nti taata wange. Awulira bulizi nti Allah subhana yatonda enjuba eggulu gyeriri naye nga tabirabangako n'amaaso ge. Ffe twabikoowakowadde obiraba bya bulijjo. Nsaba Allah subhana abeerenga seebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin alayhi salam, yafuuka ensonga okubeera nti yakola da'wa n'avumibwa mbaka nakkakkanyizibwa sallallahu alayhi wasallam, naye nga talina kimutawaanya. Tanoonya dduniya wabula ng'afiira qawlu la ilaha illa Allah okutuusiza ddala naffe eno e Uganda mu kibuga ekikulu Kampala kubeera nga naffe tusobola okusaala ejjuma ne mujja ate mu bungi bwe buti. Abooluganda, sijja kwerabiranga era bwe yakola omubaka Muhammadin alayhi salam ng'ali mu hijjatu alwidaa'i. Mbaka hadith batira nnyo okugisoma bagiddigana naye nange insha Allah kandiddemu. Hadith ya Irbad bun Sariya radiyallahu anhu anyuma n'agamba nti wa'adana rasulullah maw'idatan wajilat minha alqulub. Olunaku lumu yatubulira omubaka Muhammadin alayhi salam olubulira nga si lwa bulijjo. Dharafat minha aluyun, amaaso gaffe ne tutandika okubeera nga tukaaba ne tutya. Qulna ya rasulallah, ne tumugamba nti owange ggwe omubaka ka annaka maw'idatun muwaddi', mbaka embulira dde otubulidde nga si ya bulijjo ng'olinga atusiibula. Tulambire yabalabira birala yabagamba nti usikum bitaqwallah. Basahaba bange nze ndabika nsiibula edduniya naye kyembalekedde kwe kubeera nga tutya Allah subhana. Abaluganda, mu ddakiika zino njagala njagala ebigambo nga bitono naye nga bitegeerekeka bulungi nnyo. La'alli oboolyawo
Allah subhana ayinza obutaddayo kubansisinkanya oba olyawo nga nfudde kyokisoboka oba olyawo olw'enteekateeka za Allah subhana ez'enjawulo. Tuli mu mbeera olwaleero omwaka gwe tubadde mu guno ogwa Girigori ogwa 2023 gulabika nga gubuzaayo ennaku nga 2 oba 3 gugweko, naye ogwaffe ogwa hijiri gwaggwako dda. Naye ate guno gwetambulizaako emirimu gyaffe egy'edduniya, okusasula abakozi n'ebirala. Kyendagadde mu jjuma eno ey'olwaleero kitegeeza ki? Okutambula kw'ebiseera kitegeeza ki? Oli awo watandika olina omwaka gumu n'ogenda emyaka 2, emyaka 3, abasinga obungi mwali mukyali bavubuka batoototo, nojja ne bakuyita omusajja omukulu, kati buli akuyitako agamba jjajja salaamu alaikum wa rahmatullah, jjajja salaamu alaikum. Abange kitegeeza ki? Sigenda kubuusa maaso. Kigambo kigamba kama qala al-Hasan al-Basri, nga Hasan al-Basri weyagamba nti kullama madha yawmun, buli bwolabanga ennaku zidduka budde buziba ne bukya, madha ba'duk, gwali mu kutambula, gwadduka gwe. Nvubuka zze mu jjuma eno nze nziruka, mwaka si gwe gudduka, nga gudduka gudda ludda waggwe, kyova olaba okyuka. Enjuba ekyuka, abasingako ku myaka waliwo ekiseera nga enjuba eyo eyaka green tekyuka, gwokyuka nange nkyuka. Myaka gitambula, nzali mu maaso gammwe 28, nali mu top class 28. Laba 15 ntuula P7 neraba kakano omusajja ali mu maaso wano. Naawe olina ebibyo, tudduka ila fa aina tadhhabun, tudda luddawa ila Allahi marji'ukum jami'a, tudda eri Allah subhana. Shi'tum am abaitum, mwagala temwagala, simma musoose okusalira wano. Sajja baliwoko bajjajja mmwe ainahum, baliriddawa. Myaka gyatambula mpola mpola mpaka Allah subhana bwe yatuuka Allah subhana n'abajjulula. Abooluganda, buli walabanga ebiseera bitambula, manya nti ogenda kiranga kwengera kwa kabbuli bajjama. Teri Allah tegenda kukubira simu nti nkwetaaga ggwera. Sentamu Allah subhana teyamukubira simu nti nkutwala, nedda. Yerabirawo nga Allah mututte. Sega Ismaila nkatale bwatyo, teri afuna simu, wabula emyaka gitambula ne gitambula nga ggwe omukkiriza. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layl wan nahar la ayatin li ulil albab. Buli wolabanga butya buziba ng'otunula kusagama, kati ntambudde ngenda. Baddu ba Allah subhana, kwebala abalamu, tweyazeeyazeemu, tuula wansi, yogera muno omwoyo gwo ogambe naye duniya oteeseteese, tufuddeyo wano. Mwaka nga gutandika, buli omu abeera n'akakalaamu ng'awandiika, guno omwaka nkoze kino kiganye, nzimbye ennyumba, poloti njiguze, eyakira ogiguze, poloti yakira weeri, kabuliyo mashallah, oyimiridde otya? Tuli bize mu kuwandiika, kino kimaze, kino kiwedde, gundi ndeese namba 2, Qur'an al-Karim, oyimiridde luddawa. Olaba ogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina sura 3 mu bufu. Al-Fatiha ku myaka gy'olina tosobola gisoma. Fatiha myaka gy'olina toyinza gisoma, toyinza kwazina mu lujjudde lw'abantu. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Abengedde bannange, kubanga ffenna twengedde, walillahi alhamdu wal minna. Abange okweteekateekako kubeera ng'osinkana Allah, abange kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo gwe kennyini ne weesaasira. Omumanyi ayitibwa Malik bun Dinar rahimahullah yagamba nti rahima Allahu abdan, Allah asaasira omuddu. Qaala li nafsihi, atuula wansi ng'alaba ebiseera bidduka, omwoyo gwe n'agugamba
alastu sahibata kadha jamada sigwa nanyini zambi bwaliti sigwa mwenzi sigwa mubbi tola riba gwaka nyini alastu bisahibata kadha tokola kino tosala oli mu riba oli muloni obwenzi bulingo obwenzi oli muyaye oli zalim oli ku mali y'abantu waddawo nga weekaabya bangi madduka mbyaleeyo amunga mwatemula abantu mwabba ebanja byabakitammwe abamu nojje Kampala n'otandika business mulooza sike kaseera otuule wansi ogambe naye enfaati n'ensi alastu sahibata kadha wa sahibata kadha sinza akola kino sigwa akola kino thumma zammaha bw'omala gweka nnyini omwoyo gwo gutuuza wansi gubuulirire n'abantu Allah subhana bajjuludde thumma bwe kiggwa ekyo guteeke ku kkubo Allah subhana lyayagala. Baganda bange kino kanti babuulire bw'oteetuuza teryagenda kutuuza nti wa ono si wembeera naye nkakasa buuli tabeera bweti asiri tabeera bweti tubeera luddawa ly'abasiraamu nga bakyali basiraamu bajjuma sala juma yokka juma fakat budde bwa juma bwokka obweddiini tetulina budde bwa ddiini Qur'an yo twagivaako dda kati Malik bun Dinaari agamba rahimallahu abdan Allah saasira omuddu atuula wansi yekannyini an kwegamba huwa yekannyini n'atuula wansi n'agamba naye emyaka nga gintambuddeko lwaki siva ku riba bantu batudde wano bakulaba vuga amamotoka zibaluddewa togimanyi hadithi ya Abi Barza لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وفي رواية حتى يسأل عن 5 كان قدم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أبانك سيرة chakwebala balamu okola mulimo kigwe antunulidde okola mulimo ki Allah agwagala okola mulimo ki sente oziteeka luddawa baga nti bannange tuweeyo tetwagala muweeyo tetwagala ani agenda okuzimba kabuliyo gwe ani agenda okuzimbira entaanaayo tovolaba abatukulembera abalongo batugamba nti al-uqalaa'u 4 abagazi bakagazi munnyo bali bana omu ku bagezi man bana qabrahu ye muntu atuula wansi entaanaaye n'agikubira pulani baganda bange ntwala mukisa guno okubategeeza nti alqabri awalan baitul wahsha nyumba ya kiwubaalo thaniyan ekyokubiri baitu turab wajjuddeyo ettaka erya buli ngeri yonna subhanallah muddu n'atuula wansi neyeerumirirwa n'agamba ne lwaki sisaala n'atandika okusaala nga tebannamusaalira bannange obutasaala buluma nga bakutadde mu jeneza obutawazaka buluma nga bakusiibula lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah mpaye dakiika emu saddakeko Allah akuddamu nti walan yuakhira Allahu nafsa ekyo Allah takikola Allah taddiza muntu bulamu idha jaa ajaluha singa ekiseera kibanga kituuse abange kugwako kw'omwaka guno kulanga nti kadidana qabruk nyengedde nzali mu kwogera naawe oyengedde bigambo ebyo bikaayira amatu g'abaddu tetwagala kubiwuliza naye alhaqu yuqal amazima gali nti nyengedde oyengedde kyekiraga anti wali tofaana bwotyo naawe olimba oddukiranga okuba mukyalawo nnamba emu embaga kadde baffe abaaliwo ne bakuba enduulu akalenzi akato kawooye mwala waffe okyali kalenzi kato ssebo nnyabo bannaffe bagenda okufumbirwa nga masha Allah ng'amabeere gonna geepisagati mas mwana muto olwaliro bamugamba nti oyo mulaba namuwa amahale ga bukadde 10 ekyalo kikuyombesa waliko ki
envizize amaanyi tokyali n'olimba luli mwagendanga ku mikolo n'olya essaniya nnya n'ekitundu okyazirya kati okyazirya ebyo byonna Allah akulaga nti please genda mpola aqulu qawli hadha wastaghfirullah innahu huwa al-ghafuru rahim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بغانا وانجي الله جل جلاله باريسي مجمينو kati seka tukole tutya kubanga amagambye nti obudde tolina ebyolimba ebyo musimanga sina genda golimba wallahi je wali nina jendaga oyina jolaga nali mudarusu emu nebagamba nti mwe mugamba ku mulembe gw'omubaka Muhammadin alayhi salam East Africa temwali mu bantu nebagamba mutubulireyo omu eyali wano mu East Africa ng'omubaka akyali mu duniya taliyo. Omubaka yagamba nti a'maru ummati bayna 60 wa 70 abantu ba umma yange bagenda kubeera n'obuwangazi nga buli wakati w'emyaka 67 netulina abasajja abakulu omulembe guno mujja kunsonyiwa edda nga bw'osanga omusajja omukulu omuwera w'ekitiibwa endagaano nga baba wabuwi oyo musajja mukulu tayinza kubba tayinza kulyaza nemutulunda omulembe guno obasanga budde bwa kiro bali mu bugundi buno obw'ekibuga kadde kwegamba abakazi abatuusanga bijanjaalo aliawo tayinza kwebulirira era akubuza nti seeka enkulu tenywa n'omuddamu nti enywa nti ne insha Allahu ta'ala malakul maut Allah jalla jalalu problem weri Allah kukwatira mu mbeera eyo tukole tutya seeka qala Allah ta'ala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل بغام بابو محمد عليه السلام يا عبادي الذين أسرفوا أبدو بانجينغا بابد كغامبا بدو دام زامبي والله نفت ويماني ناوي ibikola barabyo wemanyi abaddu mwebalinga koza shirk tutatambya ko shirk kama nzeka sala miskini la wasalira kigendeka ne aya ne tuwasubi tikikyasobokanga tonnafa ekizibwa kiri Allah kukwata offside tikyasobokera ddala obwenzi bwobaddeko n'obubaako n'ogamba lillah al'an olwaleero tubtu ilaik Allah wange nsonyiwa kisoboka kubanga inna allaha abange Allah jalla jalalu yaghfiru dhunuba jami'a Allah sonyiwa amazambi gonna okyasobola okutandika essala n'osaala okyasobola zakka okugiwa ate nagenda Makka nga Allah mwadde obusobozi subhanallah waddu webali bano mutudde lwaki tokala hijja muganda wange obuwangazi nga budduka nga seekanda kujonoona nizo okujonoona hijja subhanallah tuyina n'essuubi mu kukola amazambi seeka hijja nja kujonoona ffe tuono twegomba an nandura ila baiti llahi alharam walau lahda wallahi ffe tuwano tuli mu kwegomba Allah ne waakuwayo akakisa Kaaba n'ogikwatako bwoti obukwasi nyinza okulanda masha Allah Islamu aliwo n'atudde azirina nange lwaki togenda ati aseeka sinaba lwaki togenda baganda bange eyatuuka okuwa hijja eniya gireeto gamenti insha Allahu ta'ala omwaka guno ogutandika ogwajjirigoli mwana wattu ngenda kutandika okubeera nga ngenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga nkomekereza baganda bange nga bw'okuba budget ey'edduniya naye oba akhira oba tetwagitegeera oba akhira tetwagitegeera yensonga lwaki tufaanana mu nfaanana eno oba akhira gye twogerako tetunnagitegeera kubanga y'edduniya gye twategeera kyobola batufaayo nnyo era buli omu akunenya ku myaka gy'olinaana okyali muzigo
tali akunenya nti ku myaka gy'olina okyalina essula emu mu Kulaani ate nga nayo nfu. Akhira tetwagitegeera. Tuba kubanga twagitegeera twanditaddeyo amaanyi nga bw'olaba bw'ofaayo n'ogamba nti omwaka guno ngenda kuzimbiramu enju, ngenda kuleetamu omukyala namba 2 abange ku akhira kisukkewo. Qur'ani okyasobola ogisoma olimba. Kuba kati mwe abasinga wano mulina amasimu. Ani agikunyigira gwe simu? Ani agikunyigira? Naze kano kankabalekere bannange. Olaba ekiwubalo ky'edduniya kikuba bwe kiti. N'obeerawo mu dduuka mu Kampala muno nga ne ppiki zikuyitako n'owulira ng'ekiwubalo kikutte n'ojjayo essimu. Buta baganda baffe abali enkoowe. Mama omukubira essimu gwe. Gwegenda jjajja weefa ku WhatsApp. WhatsAppinga naye. Tubuulire mutwe ku nnamba zaffe. Tubakubira ku ssimu abaffe bw'obanga ogirina eyiyo. WhatsApp y'edduniya ogirina. WhatsApp y'akhira weeri gwe. Facebook y'akhira ogirina. Kisoboka. N'ogamba naye lwaki Qur'ani sigitandikako naye ngisoma omwaka guno. Nze kisinga okunnuma kiri kimu. Ku bintu byokka kitolaba era abantu mubeera eno. Ne ku bintu byonna omuntu byakuŋŋaanyizza mu nsi billions and billions of money mu kuteekateeka tuweza mitwalo 3 tubalemu wano. Essanda sidda kubyogera nnyo ziba 3 anti kale tubale 2 essanda 3 munaabigatta. Gattako Geisha waffe ka Geisha kafaako ndozo baka 2 nazo ziteekeko. Saako kale mashallah batutte mulimbo mujjeko emitwalo 10. Kisawo kisigaddewo maziga kunaaza bw'obigattagatta ebyo dunia ngire kumala mugwe. N'abali mu bwakkondo nammwe tubagamba nti alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillah. Abange ekiseera kituuse tuyita abantu be twalyaza amaanya. Gwe gwamanyi mwabba baganda bammwe n'odduka olwaliro gwe Allah subhanahu akuwadde akasente ogagga wadde oli mu kwevuga naawe oli awo otudde olowooza nti gwe nti ogenda kusinkana Allah. Tula wansi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bayite bagambe baganda bange munsonyiwe. Mariam yino. Mali yino mugitwale. Abaana tebasika bukojja. Gwasenga Allah okutegeera gwe. Allah yabawa bayina omugabo. We irham nafsak. Tula wansi weesaasire. Teri agenda kubuulirira gwe. Teri agenda kumbuulirira. Bw'otabuulirire teri agenda kubuulirira. Ekigenda okubikkirira biidhnillah. Ekigenda okukusa okusimbillahi alazim. Ati mulidde temukkuta. Nobono baganda bo ne ndayira Allah jalla jalaluhu ogenda kukkuta ettaka. Mwembere mu nnyumba z'abantu muzibeeremu muddu ne yeekaza nze abaasoose kale tetufuddeeyo. Istamir genda mu maaso. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Inna Allaha Allah gwatudiringa naye khabirun Allah mukenkufu nnyo bima ta'malun mu nsonga zonna ze mukola. Okugwako ka 223 ekyo kirangiriro ekitugamba nti entaana zaffe zengedde. Okunaazibwa kwaffe kusembedde. Okuvunda kwaffe kusembedde. Sijja kusengako. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا